Haleluya. Abantu ba Mukama abalungi, Yesu yeebazibwe. Muli mutya eyo, mugamba mutya? Amiina. Neebaza Mukama gwe asobola okulaba ka vidiyo kano na message yiyo. Mukama ayagala ife tubeere nga tutambulira mu kukkiriza by'ayagala. Mu kukkiriza kwegamba tutambulire mu kukkiriza mu buli mbeera yonna tube n'okukkiriza. Haleluya. Kankusabire gwe alaba vidiyo eno. Mukama atuwe ekisa n'okuandastandinga ekigambo kino kitugenda Mwoyo Mutukuvu kyagenda tuyigiriza leero. Ayi Mukama Taata omulungi, tukwebaza olw'ekisa kyo, tukwebaza olw'akaseera kano, tukwebaza ekigambo kyo ky'ogenda otuyigiriza, okukkiriza n'obulamu bwe tutambuliramu, tutambule nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yatambula. Taata tukwebaza nti nvaawo bw'ogenda kuyigiriza. Mukama okome ku mitima gy'abo bonna abali eyo Mukama abalaba vidiyo kano. Obakomeko Mukama. Taata bafune enkyukakyuka mu bulamu bwabwe, bafune okukkiriza mu bo, batambule nga bakufu mu buli kimu, nga beesiga ggwe wekka Mukama. Weebale Mukama, weebale Mwoyo Mutuukirivu. Ekitiibwa n'ettendo kiddeyo gy'oli Mukama. Amiina. Yes, lwali olusukkulumu nnyo. Kampite mu bwangu. Olwaleero tugenda kusoma ku kigambo bagambye kiri mu okukkiriza mu ngeri y'obulamu bwaffe gye butambulamu. Haleluya. Lwaki Mukama waffe atugamba tutambulire mu kukkiriza? Sooka osomere 2 Corinthians 13:5 eyo tusomeremu. Abakolinso ekyokubiri essula ya 13 olunyiriri olwokutaano. Abakolinso ekyokubiri essula ya 13 olunyiriri lwakutaano. Mwekebere mwekka oba nga muli mu kukkiriza, mwekeme mwekka. Oba temwetegeera mwekka nga Yesu Kristo ali mu mmwe, wabula nga muli abatasiimibwa. Kumakaawo. Amiina. Mukama waffe ekigambo kigambye nti mwekebere mwekka oba nga muli mu kukkiriza. Haleluya. Kino kintu kyetaaga nti gwe kennyini weekebere oba oli mu kukkiriza. Haleluya. Owooluganda eyo gy'obeera obulamu bwo obutambula butya, gy'obeera embeera ye eri etya. Haleluya. Mukama waffe alina byatugamba, alina nga sinagendayo nnyo, atugamba nti obulamu bwaffe tubwesigise ye, twesige ye, tube n'okukkiriza mu ye. Haleluya. Tube n'okukkiriza mu ye. Bw'ona akkiriza Yesu nti yajja okukyusa embeera yo. Haleluya. Yesu yajja okukyusa mu buli mbeera gye tubeeramu, okuwa obulamu obutaggwaawo n'okuwa obulamu obujjuvu. Naye oba tolina bukwatako, olina kukkiriza n'otambulira mu ye. Haleluya. Abooluganda, olina kukkiriza n'otambulira mu ye. N'oba tolina kintu guma. Haleluya. Bangi abagagga bewoolaba eyo beweegomba naye nga bye balina byakaseera buseera. Haleluya. Mukama waffe atugamba temwegomba abo abakola ki? Abo abalina byolaba ebinene ebyakabi. Bw'oba tonnabifuna muganda wange tobyegomba. Haleluya. Mukama atugamba mu mateeka teweegombanga. Gwe beera n'okukkiriza mu Mukama wo. Kuba mu Mukama waffe Yesu Kristo mwe muli buli kimu kye twetaaga. Amiina. Mwe muli kyonna kye twetaaga. Haleluya. Gwe muganda wange oyinza okubeerayo ng'oyagala bintu byakudduka buddusi, nze kiriwa, n'okeera ku makya n'osaba Mukama nina okugaggawala, amalogo ngakubye gonna, amalogo gonna ngakubye n'okuba yagajjajja. Mukama atusaasire. Haleluya. N'okutula n'okutula ebyabajjajjaabo, n'okutula ebyabassengaabo, n'okutula eby'Emasaka, n'okutula eby'Embala, eby'Eggulu, eby'Etteeso, byonna n'obikutula, n'okutula n'omulogo eyandowooza nti ayagala okuloga naye n'omutuliramu. Haleluya. Naye nga Mukama agambye ekintu kimu, beera n'okukkiriza mu nze. Tambula mu bulamu bw'okukkiriza mu nze. Haleluya. Kambayo ekigambo kimu. Waliwo ekyandikwa kigamba nti bw'onaabeera nange n'onywera n'abalabe bo nja bafuula mikwano gyo. Haleluya. Kitegeeza ki? N'oyo akuloga agenda kuvaako
agamba oyo sina budde bwe bumuloga. Haleluya. Lwaki? Okukkiriza kwawe kutadde mu Mukama era otambula naye. Haleluya. Abooluganda tugenda ne tunoonya nnyo Mukama naye nga bye yatugamba bye tusuddewo awo, gwe n'okulembera gamba noonya Mukama n'ogenda ku lusozi n'ogamba bannange n'okutula, naye nga principle kye yagambye kigambo kitono nnyo yakitadde wali wansi. Mu Bayibuli yo wakisomye n'okisoma n'okirekawo n'ogenda n'olumba olusozi, naye nga kye yabadde agamba kiri wali ku Bayibuli n'olumba olusozi kyali waffe. Yanyumya like nti oli yagenda ku lusozi n'agamba banenze ngenze kunoonya Mukama mu buli mbeera. Haleluya. Bwe yagenda okutuuka eyo okubuulira okunoonya Mukama mu buli mbeera mweyo ku lusozi, nga yagambye agenda kumalayo oba ennaku mmeka sikirawo byogedde, naye ye zaali tezirinawo ye kawungeezi ng'akomyewo aserengeta nga ati gwe yagambye naga kiwedde naye nga yali alimba. Yatuuka eri ne bimuvuwe obukuba butonyerera empewo efukunta n'atyayo n'agamba wakambe, naye nga yava eno ng'akoze kyasazeewo. Haleluya. Kale ebintu ebisinga twanguwa nnyo okugamba nti nze leero ngenda kunoonya Mukama, era yendakoze ne manyingira kino ekisibo ngenda okukivaamu nga bonna batidde, nzije n'amaanyi nkole ntya. Haleluya. Buli omu alowoozezaako bw'ati, si bwe kibeera. Haleluya. Si bwe kibeera. Katonda kyatwagaza tutazooka obulamu bwaffe tubuteeke mu kukkiriza. Tube n'okukkiriza mu ye nti Mukama ky'ayagala simple, goberera ky'aggamba. Haleluya. Goberera ky'aggamba. Soma ekigambo kye nga bwe yagamba Yoswa. Bw'omala osoma ekigambo kye kirowoozeeko. Obey, lugondera by'aggamba, tokola kino tokola kiri. Bikole nga bw'aggamba. Gwe gonde beera n'okukkiriza mu ye, byonna bigenda kwekola byokka. Amiina. Naye tugenda ne tuva mu kukkiriza kwa Mukama kwe yatugamba tumukkiririzeemu, ne tugamba tugenda munoonya by force lwa mpaka nti alina okumviirayo asaaga. Nga kye yagambye kyolina sobola wakireseewo mu Bayibuli ate wabadde obikkuddewo n'ogibikka mangu nga tannayogera. Oba olabisomyewo ekyawandiikibwa kimu n'obanga abikkulirwa oba akabikkulirwa bwoti tolinda kuggwaayo ogamba kitegedde ngenda leero banguddeko, tomulinze kwogera. Haleluya. Kale mu kukkiriza kyo kye tuliko okukkiriza Mukama. Mukama atwaganye tubeere contented. Contented kitegeeza okuba nga byolina owulira bikumala. Si kyawoluganda byowulina nga owulira bikumala. Haleluya. N'oba olina mu nsawo nnusu 10 nga emirembe gy'agenda okuwa lukumala. Lusinga oli owa Benz agenze mu Cafe Javas n'ebyokulya ne bimulema nga n'ekyo tagenda kwebaka nga neggwogera kwebaka otulo. Amiina. Kuba Bayibuli egamba awa abalungi be abaana be otulo abatuukirivu otulo otulungi. Amiina. Kale tutambulire mu kukkiriza kwe kuba kyasinga okutukuutira tumukkiririzeemu. Mukama bw'agamba nti no nze asobola okuliisa ebinyonyi ku ttale ebitalimu ebitakoola ebitakola ki. Gw'olwo omuntu gwe neetondera mu kifaananyi kyange onneme gwe nzikiririzaamu. Kyatugamba ekyo olunaku olubanga lubadde lubi n'otafuna bulungi kyakulya yagamba ekibi kyalwo kirumala gwe linda enkya kkiririza mu Mukama. Amiina. Yagamba Dawudi yagenda n'agamba nti nali muto kati nkuze naye siraba nk'omutuukirivu ng'alekeddwawo oba omwana we okubulwa ekyokulya okuba okusabiriza omugaati. Haleluya. Kitegeeza bwe tunaatambulira mu kukkiriza kwa Mukama nga bw'ayagala bintu bigenda kwereeta byokka. Amiina. Tukigebe yagamba mu ekyawandiikibwa ekya Matayo 6:33. Haleluya. Kutulabira Matayo 6:33. Muganda waffe kagitusomere Brother Sempijja. Agitusomere awo tujjukire Mukama waffe kyayogera. Matayo 6:33.
naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe era ebyo byonna mulibyongerwako. Haleluya. Mukama Katonda bagamba nti noonya obwakabaka bwe. Obwakabaka bwe buliwa? Kwe kutambulira mu kukkiriza kwe okukwe. Tulaba nga bwe tuddayo mu ndagaano enkadde tulaba Enoka. Bayibuli egamba Enoka yatambula ne Katonda teyaddamu kulabika, Katonda yamutwala. Lwaki? Yali amukkiririzaamu. Amiina. Yali amukkiririzaamu ng'alaba nga buli Katonda ky'ayagala Enoka ye awulira kye kimusanyusa. Katonda ekimusanyusa kye kimusanyusa. Haleluya. Kati ggwe bw'obulwa ekintu n'onakuwala, bw'obulwa ekintu ne weekubagiza, bw'obulwa ekintu n'owa sitaani oluggi n'ajja n'atuula mu ggwe n'ayogera n'anyumya emboozi ate enkaawo ezikumalamu amaanyi ezitalina gye zikutwala. Amiina. Naye Mukama agamba bwe nzikiririzaamu. Haleluya. Agamba teweeraliikira ky'ogenda kulya, teweeraliikira w'ogenda kusula, teweeraliikira kigenda kubaawo nkya, kubanga oli ne Mukama. Haleluya. Ebintu by'ensi tebikumalaamu muganda. Tolowooza, tolaba oli nga ye musanyufu ayonoona naye ye musanyufu asandyagadde obudde seega basomera mujja olala tujja kugendayoko. Gwe gamba omubiri omulaba nga ye byakola byonna bimusanyusa naye nga Katonda amwongera feva. Haleluya. Amwongera mirembe. Haleluya. Naye ebyo byakaseera buseera. Haleluya. Tewandyagadde kulaba mu ssaawa ya mubi ng'evaawo. Amiina. Kuba ebyo byakaseera buseera. Naye gwe Mukama kyakutegekedde bwetambulira mu kukkiriza kwe. Haleluya. Abalokole tulina kino ekintu. Twagala nnyo okukunukkiriza. Twagala nnyo okukunukkiriza okukwata kw'ebyo ebintu nga tunatereeza principles za Mukama. Kyova olaba ebiseera ebisinga atuuyisa mu ddongo lwa nsonga tusooke tutereere abitukwase. Naye ffe tuba tetunnatereera naye nga tuwaana, twerabidde bye yatugamba okuyiga, okunyweza, wabula tugamba Mukama kino olina okkiyiga naye nga anakikuwaatya nga principles ezigenda okikuuma okubeerawo ozigaanye. Embeera emitendera egigenda okukuyamba okukinyweza ogirese wali, wabula gw'ogamba nze Mukama kiyimbe. N'osaba n'otujjana n'okuba n'oyogera ningi n'oyogera tukangaladde nga mutuufu osaba kituufu naye nga Mukama akwagala okukikuusa. Amiina. Kubanga emitendera gyakyo, for example kambayo nga ekyokulabirako, Mukama omusaba bizinesi ey'obukadde 5, akuyigiririza kakadde kamu kakulema ebitereeza nawo bubiri. Agamba mwana wange sooka obeere wano osooka oziyige, tulinnye mpolampola 5, 7, 8, 10 mpolampola ng'ogenda oziyiga paka kwata. Bw'ovuddeyo eno toyagala kumanya zino, omugamba nze Mukama njagala ziti. Haleluya. Katonda abasinzire kuba akwagala, ayagala ojja kumutenderera. Katonda waffe si magician, tajja kubeera embeera. Alina engeri gy'akwatamu ebintu. Ayagala akujje. For example, ekyaleetera abaana ba Isirayiri okuba mu ddungu baali tebannatereera. Baagaana era okukomekkereza nga bagamba tereera nti Katonda kitaffe atuttemu baana. Kubanga emputtu yali ebajjudde, bajjudde amalala bo tebalya manayi batukonye baagala ku nnyama, bajjudde amalala baagala butundu bw'egundi, baali bajjudde amalala nga tebamuwuliriza. Kati naffe bwe tutambula bwe tutyo mu ddungu tetulina kukkiriza. Imagine Mukama yali akoze ebyamagero ebingi. Gwe muganda wange Mukama gy'akujja olabyeyo, alina ebyamagero by'akoze nawe by'olaba n'ogamba mu kituufu Mukama yanwandiika.
naye essaawa zino oli muddumu tokyamujjukira ogamba Mukama ntakirina edda we mulugumu kyekyattisa bali abantu kubuulira Katonda. Mukama Katonda yali asazeewo. Haleluya. Naye olwaleero tulina ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama Katonda bwe tuba twagala okubeera obulungi bwonna kansooke mbagambe Mukama byakwagaliza bisinga ggwe bye weeyagaliza. Wadde okimanyi kyakwagala kinene okusinga ggwe ky'obusuubi. Bwe kali ne nkubuuza ojagamba Mukama nze basanzimbirayo akayumba nefuna ku ttaka nengula ebyuma yange nakumbula, naye ngo Mukama kyakwagala kinene okusinga ayi kimwesa ekitiibwa. Amina, kimwesa ekitiibwa. Kyokka yagamba mu Yeremiya nti nze nzekaalina pulaani n'ekiryokamu wali mulala. Era n'agamba pulaani ez'okukulaakulanya nga bwe kikola mu kimanyi. Naye era alina ewalala wagamba nti teri musajja mu kkubo lye okuleka omutonzi. Yekka yamanyi gy'ayagala okutwala. Gy'ogenda okubeera obulungi ogaggawale. Yesu yagamba ate ku ky'okugaggawala ekikulumya omudemu ani yemugamba. Yagamba nti nzize, yagamba omubi yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Naye nze nzize okubawa obulamu obutavaawo n'obulamu obujjuvu. Obulamu obujjuvu bwe bulamu nga tolina ky'olya obirina nga osobola okuyamba abalala. Bayibuli egamba etya ku mubbi? Katonda yagamba ekyawandiika kigamba nti omubbi alekerengaawo okubba, afune omulimu, afune asobole okuyamba abatalina. Kitegeeza ki? Katonda atwagaza tufune tubeere n'omujjuvu nga tusobola okuyamba abalala. Kyatwagaliza tatwagala nk'obugalange nga tulina. Haleluya. Naye leero nzize kubajjukiza nti Mukama ayagala tutambulire nti ngenda ku mulimu kinaabayo naye Mukama nzikiririzamu ggwe nti ngenda kufuna kino kubanga ngenda kukikozesa mu byetaago byange ne mu buweereza bwange, kubanga wagamba ojja tuwa you will supply all our needs according to your riches in glory by Christ Jesus. Tujja tuwa ebyetaago byaffe byonna. Haleluya. Binajja bituufu kubanga yasinga okukwata. Kubanga bw'ogenda okusaba bw'oti Mukama agamba nti ogenda okunsaba bw'oti mba mmanyi ekyeweetaaga. Tugenda okunsaba ng'amanyi byetwetaaga. Naye lwaki tabituwa nga tetugenze okusaba? Nga nange weekebere. Bayibuli etugambye etya wali? Mwekebere. Haleluya. Mwekebere. Lwaki Mukama wabintu nga tubisaba? Tubala kukkiriza. Amina. Tetutambula naye. Haleluya. Singa otambula ne Mukama byonna ajja bikuwa. Ate tubeere bagumiikiriza Mukama waffe bw'agamba. Mukama yewadde olina okukkiriza kwenkana wa tagenda kukuwa kintu kigenda kuzza mu nsi. Agenda kikuwa Yesu naye ayagala otambule naye akuyigiriza engeri gye bakikwatamu. Amiina. Ayagala akuyigiriza engeri gy'ogenda okutambula nakyo, akuyigiriza engeri gy'onaakikwatamu. Kati saa zino yayagala akuwa emmotoka. Yesu tena tukkiriza akuwa emmotoka. Ogenda gisasula kyamafu. Amiina. Naye yayagala akuwa emmotoka ng'amaze okusetingira bizinesi. Ya bizinesi eyo esobola okulabirira emmotoka z'agenda. Amiina. Kyeyo Mukama Katonda yeeyongere. Ayagala akuwa ennyumba ng'amanyi mu butuufu kyekyo nga naawe ogenda kuyambako omwana. Ogenda kuyambako atalina wakusula. Mukama Katonda ebiseera ebisinga obutambula naye mukkiriza waliwo kino ekimu. Mukama takola loosi. Mukama bw'aba ateeka omukisa bw'aba agenda kagabe maanyi kakire ki? Ameekinga sure eggulu terikola loosi.
Amen. Olaba ne ku mmere Yesu gye yagamba abayigiriza mugende mu kikime n'ekiseera ne bayita obukunku mu kanwa. Amen. Kyova olaba Yesu bwe yali ku gundi kusali bwe yagamba Yesu yamugamba kyawandiikibwa bw'onaambeera ne bw'okona ku jjinja ne bw'obuuka n'ogwayo wansi naye bamalayika bajja kubaka naye gamba buli gendayo kati obukolawo babana bw'ojja okupakalamba. Amina. Lwaki gwe yeetumiikirize tebikola tebyonona maanyi ge. Amina. Wabula singa oba mu buzibu tomanya bw'owonye. Haleluya. Naye tusobola kugamba nti kyawandiikibwa nze nange nakirabako. Okitegeera weesuuleyo ngu bamalayika bajja kusigala bali nga bakulaba lwaki opema Mukama. Amina. Eggulu teryonoona resources teryonoona. Kyokka Mukama ayagala tumukoppe tumufaanane. Haleluya. Kitegeeza Mukama tayonoona. Ebintu abikwata bulungi. Naffe tulina okukwata ebintu bulungi tetuddiibuuda. Haleluya. Mukama Katonda kitaffe taddiibuuda. Ne bwe yali agaba emmaanu yagamba buli omu alondeko emmala gy'anaalya n'akola ki? Bwe yatuuka obagamba ku Passover nti buli omu batte endiga bagamba famire nga tebajja kusobola kumalawo ndiga akaliga ako beegatte n'amaka amalala baliire wamu. Ne gye baba baleseewo bagikume ku kyoto bagisirize akawo kabirewo. Katonda takola ki? Taddiibuuda. Amina. Atuyigiriza okutambula naye. Tulina okuba nga tutambula naye. Oba oyagala okuyiga obulungi okutambula ne Mukama okusoma omundagano enkadde olaba Kabaka bajjanga ensobi ze baakola bwemuyigira kyo ekyamusuula wano kino gwe n'oyiga naye Mukama takyagala kyo ekyamusuula wano kino. Haleluya. Era tujja tuyigira okwo. Haleluya. N'oyiga. Haleluya. N'olaba ensobi ezasuula Solomoni az'obulamu Ecclesiastes n'omanya. N'olaba ekyasuula Dawudi n'omanya. N'olaba ensobi Ezekiya gyali akoze n'okimanya. N'olaba Yesusopaati n'omanya. N'Oziya n'ojja haleluya ng'oyigira oyigira. N'olaba ensobi Abraham gye yakola okutuusa abaana okubatwala e Misiri okumalayo emyaka 4. Haleluya. Kyekyamu ensobi ki gye yakola? Yasumalirira wali kumpi. Haleluya. N'olaba ezo ensobi nga ojja ozigenda mpola oyigiramu okutambula ne Mukama. Mu kuyiga okukkiriza kuba ne Mukama. Enoka bwe yatambula ne Mukama teyalina Katonda yamutwala. Bwe yatuukanga mufaananyi. Amiina. Kati tulina okutambula ne Mukama. Tolina kweralikira nnaaya ki? Tolina kweralikira nnaayambala ki? Olina kwagala bwagazi Mukama. Tokugenda kisomesako naye erina zipats ekisomako eyo maaso Mukama yayongera lwaki tulina okumwagala. Byonna ebirungi biri awo. Era tujja kisomako byo nga erimu zipats. Naye kati kino ayagala tutambule naye mu kukkiriza. Newoba ogenda ku buli kyokola abooluganda nga tonnazuukuka. Bw'ozuuka ssaawa 9. Haleluya. Olunaku lutegekere Mukama. Mugambe Mukama ssaawa 9 kuba sitaani aba amaze okutuuza ekikoze amaze okupulaninga ono accident erina okuba omutajja kufunayo ssente leero oli nokola loosi oli ono omulwadde tajja kujja oli pulaani zonna sitaani aba amaze ozikola. Kati olinda kikonozuuka ssaawa 9 zontuufu. Ekikuzuukusa essaawa 9 kusazaamu ng'ozamulabisa. Kuzisazaamu oteeketeeka olunaku lwo ogane Mukama n'olunaku lwo. This is the day by the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Olunaku Mukama lw'akoze nja kusanyuka era nja kubeera nja kulusanyukiramu era nja kukola kintu okubeera bulungi. Kitegeeza nti Mukama bw'olumuwa n'omugamba Mukama nja kukwasiza nkulembera n'omanya.
haleluya n'omukwasa n'omugamba mukama nalina mu takisi natambula ndagireyo okutambulira watuufu kwaye mukama yakennyini yagamba tumutegeezenga amakubo gaffe naye anakola ki anaatulungamyanga si kyo kati naffe tulina okumutegeeza ekiro ekyo nyemuka buli lunaku lwokoze babuba bukyali lwakyo naye lunaku lwokoze bulungi mukama olutuwadde leero nze kale nze nga bwekyolukubula namba mukama buli lunaku lwokoze tolukoze lwa nsonga mbuba kiki olukoze lwa nsonga oyagala abantu bawulire ekigambo kyo abantu bakuke abantu bakyuke abadde bagudde babuke olina okujja basana nga bagenda ekyo ensonga lwaki yesu aguddewo okujja lwa nsonga ate okujja muli bangi tuli bangi abagenda ozikirira ate nga yakufiirira kati alwawo okujja n'abukeesa tuleko betubuulire n'abukeesa olewo ababadde bagudde bazuukibaddengu n'abukeesa bwatyo abadde entalo zaabwe nga bagwamu amafuta badde bateekamu amafuta baguno batunule haleluya mukama ebyakagamba kyensonga lwaki abukeesa n'abuziye kati ogwe muganda wange agenda olina ozuukuka olina ozuuka saa mwenda n'oteekateeka olunaku olugenda otambula n'olukwasa mukama n'osazaamu enkozi omulala esitaani zonna zaba akutegekedde n'oba tozimanyi zozisazaamu n'ebyoto byonna byebakulangirizaako abalogo bonna bye bateesezza byonna n'obisazaamu haleluya omala obisazaamu olunaku lwobuteeseteese bwaye nga webaka otulo otulungi otutali mukaya era olukera boti nga webase mukama webali yesu ogera mukyalimunaga oyagala bulungi nnyo ng'olikakyali webali mukama ng'otambula osinza mukama yekka muganda wange nze nkikozeeko nkiragi haleluya nemba ku mulimu sifunye zinabadde nsuubira erimba n'emirembe mukama alina gy'ayagala namba ababigulaga nebakubira kasinagamba kino tugenda kwalita kale okwenja kujja enkya onomanya nti kati katunakube paasi sente tusize kunyeneyo newaliwo agendo zireeta kimu mweno wiiki ate kakawerako haleluya bwatyo mukama watu yatukoludde amiina kweka okutambulirako ebyo twetaaga birimu yesu oba oyagala ebyamangu naye nga bakuwonya emimu basitanya bikwani nga agenda kuwonya ate ogenda otulo olwale n'abaana balwale weevuma ensi ebikono bigi totawanya tulina yesu byemulangira wemubiri tutamanye yesu mukama waffe maliriza kino badde yengabisiratuwasa naye kanti kisobola ekirimu ecclesiastes 10 ekigenda okuggalawo omwambula noonya mukama ekigenda gusoma ekigambo kya mukama bamukakkanya kirowoozeeko saba nakadde Omubuulizi 5:10 ayagala ffeeza takkutenga ffeeza so n'oyo ayagala obungi ekyengera tekimukkusenga era n'ekyo butaliimu. ayagala ffeeza tojja sikkuta haleluya muganda wange kuta n'olwo olukumi lwolina kuta n'ebyo ebitaano byolina nga katonda alina kuba katonda yagenda okubyobulamu kiteesa kyokuba n'emitwalo n'ogenda n'ogula emmere ya mitwalo 5 nekumyoyo netasona naye ng'olina ebitaano eno mukama n'abiwomesa n'ofuna emmere ennungi haleluya n'abiwomesa naye ng'oli yabadde n'abiri yageze mukatejebaazi teyebase abimubye
Haleluya. Ngali bubi. Twegomba abantu kyokka nabo batwegomba. Bw'olina emirembe yeetaaga. Oba minisita omu yagamba nti yeegomba n'omukyala asula akasiiso. Naye nga omukyala alina amaaso n'amamotoka gasingira. Naye nga yeegomba omukyala omunaku. Alina obwalaba amazzi agasinga nga kirina mu nsuwa. N'akeera n'alima weyeegomba addugayo. Amiina. Kati obooluganda nolya kino ebyobuzaamu tabulamu okukkiriza kwe sirina amaanyi kwagala Mukama. Kwagala Mukama kintu kikyo. Tuleke awo ng'okusaba obusabi naye nga tulina kwagala Mukama. Osobola okubeerayo naye n'oba nga oteekamu kino sawa ngende bw'atukemu laana katalaba seketerebo oba katalaba yesu n'obwatuka naye Mukama abadde akwagaza omukwano. Kati omuntu bw'asinga kwagala omukwano gwennyini intimacy n'odda mu maaso ge oli wantoye gwe dizayina engeri gy'obumba bw'ensi n'omugamba obugambo obulungi. Nabagamba ekiwanula Katonda kuba kunyamukondo emyaka kumusinzi omugamba naye bwe yagala okwambulayo nga tokoze ekyo ogenda saba osabe otunya paka wanakwatira ekisa ajjako eyungeko yokokola atali ekyo ayinza ekiramu otoba. Kale Mukama kwagala wanga bwonna amaanyi banyingiriza etopiki yambikkulire kansokankuba abooluganda yakweyongera okuyiga kutambula mu kukkiriza bamululubamalitubenda kutambula Mukama. Tulaba nti yasembayo Mukama yamutwala. Yesu yatambula ku nsi ng'ayishimira kitaawe yagamba n'ebyenkola kyendaba kitange akola yabiraba mu nsi y'omwoyo. Kyendaba kitange akola kyenkola. Amiina. Teyaliibuka yatambulanga nakyo naye kyemulaba ng'akola naye akikola. Kyemulaba nga naye akikola. Abafalisaayo tebaabitegeera naye Yesu kyeyalabanga kitaawe akola kyenkola. Bwe yakutema bw'atyo okuwandiika nga baleese ekyalo omuntu. Mukama kyeyamugamba. Amiina. Tumanye biki yawandiika kuba yawandiika olugambo gw'abasooka omukuba kulenze ku lwabasooka tetumanyi kyeyawandiika. Naye bonna baalaba abaamulengera naye yabawulira. Kyali kuba bye yali awandiisa bonna byali bibakwatako Mukama yajja. Amiina. Oluganda twabeera Mukama tamuyamukiriza. Kale gwaliyo nga tewanga obulamu bwa Yesu Kristo Mukama waffe leka n'akaseera osobola okukwatako mu kifuba n'afuna omulundi ng'ogwo. Agamba Ayi Yesu nzikiriza toli mwana wa Katonda wazaalibwa ku nsi n'okula n'ogenda ku nsaala ne bakukomerera n'ofa ku lwange n'ozuukira basobole okutwala ebinyumu byange n'ebikolwa byange byonna ompa obulamu obujja Ayi Mukama nsaba owandiike amannya gange mu kitabo ky'abalamu ogasangule mu kitabo ky'abafu era oyita abalonderwa era omu ku abo. Ayi Mukama nsaba onzikirize amakubo go ondage n'empenda zo onjigirize amateeka go n'omukuso byange era Mukama onkulembere onnunnamye nkuwe omutima gwange n'ebisenge byagwo byonna munnayakamu
nzikiriza nti ggwe Mukama wange okuva na leero sitaani mwegaana n'ebikolwa bye mbyegaanye buli kitonde kijja. Weebale Mukama, weebale Yesu. Ekigambo kyayongeremu okuyigiriza ekigambo ekyo n'okukubikkulira osobola okwongera okutegeera okwagala n'okutambula n'okukiriza kibeera obulamuzi obweru.